dirira because ebitunulirwa wano byonna bisettinga mu kita precedence. Omuntu kansa ina bwatemye wana amateeka kino kiri alukola olaba era nga bw'okyogedde president Dr. Andrew Takome Kayira bwe yattibwa abasajja abakwatibwa ne bavunaanwa bwe bamala ne bateebwa kooti olw'okuba tewali bujulizi bubaluma kuba bw'otunulira nga Henry Gombe yali omujulizi ow'ensonga yali tali mu ggwanga era teyajja kuwa bujulizi bwe bamala obbata gavumenti ya General Museveni baddamu nekwata abantu abo mu kiseera ekyo omukulu Museveni yali muganza abantu b'ensi eno tebaafaayo naye kaakati olwaleero abantu era bateebwa ne baddamu ne bakwatibwa lwaki baalunda akawologoma mpola ne kakula ne katuuka ne katandika obbali ate Haji Nyombi yenjagala okugamba nti omu kubasinga okuba ku bunkenke ye mukuumi w'abasibe so si omusibe. Omusibe ne bw'aba yeebase omusirikale akuuma abasibe ate ye aba ku bunkenke abagamba oba ono yeefuula ng'eyeebase ng'asala magezi kudduka. Kati olwaleero njagala okutegeeza omu ku bantu abasinga okufugibwa mu nsi muno bamuyita General Museveni ali mu bufuge bw'otalabanga atya n'ekisiikirize kye alowooza nti essaawa yonna yandimamulwa n'ava mu ntebe omwo mwalira ebitafutafu. Ekyo osobola okukiraba mu kutya kwe yayolesezza mu kiseera kino. Ani yayolesezza okutya? General Museveni ne banne ng'omusajja taliiwo mu ggwanga ne bagamba nti akomawo nga 5 ne batandika okukola buli kikwekwe. Kati pindako kutya kiko yayolesezza atya amaanyi g'abantu okumukwatako nti abantu bano bandyekunga nno ssebo abaali badde bazze okwaniriza obwaniriza mukulu Kyagulanyi ate ne bajjira ddala paka n'eno gye ntera okusula ebyali e Sri Lanka twabiraba. Ali mu kutya omanyi bw'obeera nga weewaŋŋamizza ne weenyweza awantu essaawa yonna buli w'owulira ayogera kwekyo ekiringa nga ekyo kye weewaŋŋamizzaako n'ebirowoozo byo ne bwe bikigendako obugenzi ogugumuka. Ate nze kye baakoze mukulu Kyagulanyi ndaba General Museveni mutuufu munnange. Omanyi lwaki? Ovanga kukubanga ne bw'oyita ebwayisa abalinga bakubira kajjambo nga tebakyakukubira nga babadde babajja basigala babajja baddamu ne batunula eri oli n'abuuza mpeereza oluwawo olwo mpeereza landa nga tebakyakutunulako. Ekigambo ekyo si kyangu bubanga bw'olaba muka kitaawo bw'ataba musanyufu okulaba nga gwoyaka naddala abo ab'ennugu ng'ate abaana be bo abakozi ekyejo baganya okukola ebyo ebisaanidde. Ne General Museveni bw'afaanana yasalawo okukulembera ebibye bye yalina obuvunaanyizibwa obwamuweebwa ng'omuntu emyaka 10 gyali gimumala n'agibeerako n'akwata emirala n'aweza 2 n'akwata emirala n'aweza 3 kati agenda mwana olidde ekikyo eky'abaana ekyabazzukulu kati ogenze ku bazzukulu abaddako. Waba otya ggwe ye kennyini bwe yajja yakugamba nti ofuga otya banne emyaka 10 n'osigala ng'okyayagala naye kaakati ali mwemeka kati yaggwako tewali kye bayita rise and rise. Nakugamba Haji Nyombi nti mukulu Kano Muhammad Gaddafi yakola ebintu eby'obwannaggwano. Yazimbanga ennyumba n'eggwanga erimu amazzi n'amasannyalaze n'agiwa omwavu asulemu ng'ate omwana asobola n'okugenda n'asoma. Kiki kyataabawa? Kuba gavumenti erwanyisa ebizibu 3: obwavu, endwadde n'obutamanya. Naye era bannansi bwe baafuna omukisa ogwenyanyamula okugamba nti otulemeddeko nnyo tubaddeko baagukozesa nimbye. Kaakano tosobola kubalemerako bannayuganda newankubadde nga olabanga abajega. Okimanya nti kasita bafuna omukisa bateekwa okukuyiribya n'ofuluma
kati alinga azibikira amazzi. Simanyi oba abasawo Haji Nyombe wali obawuliddeko nga bawa amagezi nti ssenyiga si kirungi kumunyiga asigale munda. Ssenyiga bw'otamuleka kufuluma atuuka n'akufuukira ekizibu, omutwe ne gukubobba mu ngeri enzibu. Ssenyiga bamuta. Kakati ye General Museveni kyakola ali mu kuzibikira naye kyazibikira alinga azibikira amazzi. Amazzi ago golaba agakulukuta togatangira na kikomera bukomera, oteekwa okuwaawo omukutu we gaba gayita. Olwaleero owulira Abannayuganda abamu nga babuuza naye nga lwaki Kyagulanyi? Naye yennyini Kyagulanyi akyogera ntiki agamba nti siffe abaalisaanidde okubeera mu bifo bino, naye abaalina okubitwala ebifo bino tebabiriimu. Kaakano munnansi ayagala enkyukakyuka ejje, tayagala na kumanya ani agireeta. Naye enkyukakyuka gye bakola ki? Gye baagala. Ate abo be bangi. Kakati ye General Museveni ne bannaabo olubatu badidde omutwe ne baguteeka mu musenyu nga bw'olaba maaya, nga beebuzaabuza. Teriyo kibi nga kukkiririza mu bulimba obubwo gwe kennyini bwe weesiikidde. Nze nawadda gavumenti ya General Museveni amagezi nti bakole nga Daniel Arap Moi. Okimanyi nti Daniel Arap Moi yafa bamuziikanga muzira. Sinakindi yasinga ne Mwai Kibaki. Kyokka nga ate Mwai Kibaki ye yakola ennyo okuvaako kwa Daniel Arap Moi. Lwaki Daniel Arap Moi yabeera omuzira? Yaleeta ensi ya Kenya okujja ku level y'enkulaakulana n'obugunjufu waakiri akantu. Ensi tesobola kulabika nga ngunjufu olubanga ekulaakulanye olw'obunene bw'ebizimbe ebizimbiddwa n'enguudo ennene zimwasanjala. Nedda, obugunjufu bw'ensi buvaayo nnyo ku ngeri gy'ekyusaamu obuyinza okuva ku ono abaddeko okudda ku mulala. General Museveni ky'alina okukola kwe kuteekateeka obulungi ng'ali n'abo abaagaliza ensi eno obulungi, n'ava mu ntebe n'awummula mirembe nga tetumaze kumuyiribya. Kakati ate ye kyali mukola azibikira na pati. Buli walaba akatuli n'azibikira. Yagamba nti ono kaakomyewo mu ggwanga mu mukwakkule mu mutwale we. Ye ayongera okubaako obukokkoliko ku ngalo ze. Ebikolobero bino by'olaba akola binene. Gw'omanye ebikolobero by'okola ku bannamawulire abatalina yadde akasaale, gwe ng'olina zitanka nga bazze na kamera na peni na bagambe yadde mistake okubakuba n'obaggalira mbo beetonze. Mistake eyo eriko maddi kuba byakola byabasibira mu bagambe yadde ensobi. Kyagamba nti bwe bayabadde ensobi ani asaanira okukwatibwa bw'ati? Babadde bamanyi bakwata mpisi, babadde bamanyi batulugunya zzike erirumbya abantu. Muntu ki asaanibwa okuyisibwa bw'atyo? Kale bw'ataba munnamawulire ekyo kale batubuulire. Sabe bakwata mundu ne bajaguza n'okujaguza nti bannange mukikoze ekyokulinnyirira eddembe ly'abalala. General Museveni ojjukiranga agamba nti tokkirizibwa kutulugunya bannansi yadde obbabogolera. Naye ate yagaa tokkirizibwa. Tulowooze nti takyalina buyinza, nti ebiragiro byakola tebakyabiwulira abo baalagira. Tomanyi bantu bangi abazze battibwa, nga battibwa tebatwaliddwa yadde okuvunaanwa. Tokimanyi nti abasiviliani bangi batwalibwa kati mu kooti z'amagye, ng'ekyo kyonna lwa buyinza effugabbi ery'abatuuba abantu abo. Tokimanyi nti poliisi kaakano effungamyemu bannamagye aba UPDF ab'amagye. Tolaba okulinnyirira kw'eddembe ly'obuntu. Tokimanyi nti n'abawamba ettaka ly'abannansi bakuumibwa bakwata mundu. Okimanyi nti bali benjogeddeko mu ntandikwa abaafeze bannansi aba Capital Chicken babadde nga bakuumibwa bakwata mundu. Era ebimu ku ebyo ebyaleetera bannansi okuwaayo ssente zaabwe eri abantu balaba obwesige nga balaba bakuumibwa bakwata mundu abaliko kabendera ka Uganda, nga bagamba nti bano okuva le bakuumibwa gavumenti be batuufu okuwa ssente zaffe. Kale nno embeera efaanana bwetu. General Museveni bw'ataaja eŋŋange tetutwala walungi. Teyandirinze kumuyiringula buyiringuzi. Si kirungi
kudda kukuwuga mu mugga ng'odda gye guva. Kyalibadde kirungi n'owuga ng'odda gye gulaga n'oba ng'oyanguyirwa naye kye yalikoze n'atagwa kigo kinene. Amina. Honorable Muwadda nga tumubumba mu bakasonga kano kiki kye muzaako omukulembeze yagamba nti bwe mukomawo muddamu nate okutalaaga eggwanga. Jjukira bwe yalinga agenda waliwo ekibaluwa ekyalekebwawo naye wakyogeddeko ku byeyolese enkwata gye bakuttemu omukulu gye mutannatuuka munaatuukayo. Ekisookera ddala njagadde nzijutize ajuluyimba zoono kaleseeyo bw'abadde yeewuunya mwami Museveni naye nze njagala kujuliza kugamba nti mwami Museveni tasobola kutereeza kubanga n'okubaawo kwe kati yawamba buwambi ye twamuwangula dda akalulu. Ekyokubiri akikola mu bugenderevu okweremeza mu buyinza. Obulimu omunene guleeri bannayuganda kyobala bwe mba njogera ku rediyo nga Paalo nkemebwa okujjukiza ku basiraamu nti oluusi butuuka mbino byobufuzi bwaba beebuzaabuza omanyi obulyazaamaanya bwe bubeera awantu wonna naye oba bujja kutuukaku. Tulina okwaŋŋanga abalyazaamaanya bwonna we bali nti tosobola kuba furi gwe niwoba okozeewo ng'olinawo oba ng'olina n'ebyokola n'olowooza nti gw'oli seefa nti buli wabulwawo okussa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka naawe alowooza nti ali seefu ojja fuuka victim oyinza oba gwe toli waakwolwo. Era bwe tutuuka mu ensonga ezikwata ku ggwanga ne political governance buli omu akola ki akwatibwako. Kakati bwe tutuuka ku ffe nga National Unity Platform kibiina kiwandiise mateeka era bw'otunulira Political Parties and Organizations Act National Unity Platform kibiina ekiwandiise mu ggwanga lya Uganda ekirina olukusa okuggulawo party offices mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga ekirina olukusa okutunda ideology yakyo as a political party. That's the National Unity Platform. So bw'otunulira NUP ina constitution kibiina kiwandiise wansi wa Political Parties and Organizations Act oba etteeka erungamya ebibiina by'obufuzi ekirina olukusa okuggulawo offices ekirina olukusa okumobilizinga n'okutunda ideology yakyo ate kirina n'olukusa okuguza bannayuganda n'okumobilizinga bannayuganda n'ekigendererwa ekyokubeegattako n'okwegattako cause ezikulembeddwa NUP. Kati of course ffe era nga NUP tulina n'ekisinde ekya people power kiyite ekikuŋŋaanirwamu abannankyukakyuka bonna n'ebirowoozo bya bannayuganda byonna ng'olwo tetutaddewo kibiina kya byabufuzi. Kakati ekyali mu phase 1 kwali kutalaaga ggwanga era buli president Kyagwanyi yatuuka 1 yaggulangawo party offices ng'ovudde olw'okuba nti ideology n'endowooza ye NUP ne president ng'omuntu baagaddwa alina obwagazi bungi eri eggwanga kuba yawangula akalulu nti twafunanga okwanyirizibwa buli region mwe twakola kimwe twatukanga ate olowooza era omuntu akemebwa nti gitwagendanga nti babanga batukkiriza oba batusabye tewali tteeka litwetaagisa kusaba lukusa muntu yenna if NUP yawandikanga ne polisi gitegeezaako bugitegeeza kakati tewali bwe tuba tukola political activities within a party olaba nekiri ekiteeka ekiboofu ekya Public Order Management Act kyali nakyo kirina omwaganya nga oba okola activities za political party nga formal and organized meetings ne programs za party teweetaaga lukusa era yemu kuza exception nemwosomye ekyo ekiteeka kyennyini so tewali lukusa lwetaagibwa poliisi era twagendanga mu bitundu ebyo byonna wakati w'okuba nti bayisanga obubaka obukangakanga obulemesa ne bateeka okwekwasa security simanyi biki naye byonna babikolanga n'ekigendererwa ekyokwagala tulemesa kiwandiise mobilization naye successfully wakati w'okusoomozebwa President Kyagwanyi yatuuka ebitundu ebyenjawulo ne NUP n'obukulembeze bonna abantu bamwanyiriza twagulawo party offices era ne message
gye delivering nga yasinziranga ku kitundu kyakola ki. For example twali ekakutandikira Mayuge kweja 3 centers okuwa ekifaananyi ekya background nti bwe twali Mayuge president Kyagulanyi bamukwasa enkasi n'omugamba president omusajja yakwatanga enkasi eno bamutta wajja wano mu campaign kubanga yete yatuka Mayuge naye mu campaign n'avaako omusajja ono agende ku nnyanja avube asunde ebyennyanja aliisa abaana babawerere ku ssomero omulaba omusajja ono baamutanga ekimussa kugenda kukolera abaana be ku nnyanja era pulezidenti bwe yakwata enkasi yabagamba emu ku bye bagamba ng'ali Busoga bagamba nti bwe nkomawo ekiragiro ekisooka kubaddiza nnyanja yammwe kuba ennyanja Katonda ye yagibawa n'ateekamu n'ebyennyanja naye abasajja ne bava from nowhere ne bawamba ne bagobamu abantu b'e Mayuge n'ab'e Busoga era ennyanja ebeere era n'okugivubako ebeere nga abakikolerako bonna bava walala. Ekyokubiri n'abagamba nti Busoga yemu bitundu ebisinga obwavu era Mwami Museveni bwe bajja abwewanyirako bwewanyizi ndi mwe muli baavu bagamba nti akikola kagenderero bakuuma nga muli baki baavu nkwaga message ya president Busoga. Ekyokusatu n'abagamba nti wano Busoga katundu abaana gye basinga ova mu masomero nga bakyali bato abawala bafuna embuto bato tebasobola kusoma twagala okwempawalinga Busoga abaana basome n'ebirala ne tuvaawo eyo message ya Busoga nenge evudde wano mbirowoozo bya banna Busoga bibaleese ne concerns ze baleese n'ensonga endala ne tugenda Busia ku border Busia message ya NU era president olwatuka yayanyirizibwa kubanga agenda tuke abantu nga omukwano aine bana bantu bamulonda okwanyiriza kunye bamwanyiza successfully nga abamwanyiriza bangi ate n'abalirize mu kisaawe bangi kati bali basigala eno ne tugenda mu kisaawe kuba meeting point twakolanga meeting and engagements naye okuba abantu babera bangi tusiteeka abife ebigazi ebisaawe kakati okutuuka Busia president Kyagulanyi ne bamwopera ensonga nnyingi naye n'abalekera messages West wammanga wano laga nti wano Busia buli miliyoni ya Uganda ey'obusuubuzi eyingira weyitira buli miliyoni ya Uganda eyingira mu Uganda ey'obusuubuzi emitwalo 80 giyitira Busia nga bya busuubuzi bwe ziba miliyoni 10 miliyoni 8 ziyitawa Busia naye agamba nti abasajja babajjako clearing a point eyani badde bafunyamu nga bannabusia nabo ng'ebintu biyingira nabo ne bakola nga waliwo ekonome yaabwe nekula bakibajjeeko nabagamba wano ebusia ennyanja era nabo babagobawo okuvubira mu nnyanja bannabusia ekyokusatu nabaga nti Busia kye kitundu ekisimwamu zaabu golodi naye yonna yawambibwa family emu abamugwanyiramu be bamu tebanaleke babadizaamu nabaga twagala okwempawalinga Busia ng'ekitundu nagenda Embale kubukira obubukizi nagenda Embale ne bamwanyiriza bulungi nagulawo party offices naliyo nno nange nagulawo party offices nabula banna Busia abantu b'Embale paka watuuka ku Busoga ku Bugisu cooperative nagati mwandibadde muganyulwamu ne yawambibwa temukoze eki temuganyuddwamu bwe tumbalira phase 1 ewana Eruweero president kambagambire wano bwe basobodde kutuuka obubaka mu butegeere n'abajjukiza ebyafa by'abajjajjaabwe n'aga nti bannaye abantu ba Buganda gye mbadde ntambula mu bitundu byonna badde bannangira nti mwe abantu ba Buganda mwe mwali abasaala okweta Mwami Museveni kubanga naye akyenyumirizamu nti yakampingawa Luweero n'aga nti naye mmwe essaawa eno abamu ku bajjajjammwe ne baganda bammwe tebafunanga na mukisa guziikibwa na kitiibwa babaziika mu ntaana zaawamu obuwanga bwe bukyali omwo mulina okuzuukuka ekyokubiri nti abantu gye mbaddeyo baŋŋambye nti nga bwe mwakulembera namwe mulina okubeera abasaala okufulumya Mwami Museveni ekyokusatu nagamba nti bwe kiba kya Buganda nga kingdom mwawulidde ebigambo bya Ssaabasajja era bye nasooseza wano ne bagamba temubongoota kubanga obwakabaka tebwaweebwa buyinza kati ensonga zaali za nkizo nnyo president zayogererawa Eruweero zesobola kumalayo naye ngeza okulaga nti successfully program ne phase 1 wakati w'okuba nti twafunanga okusoomozebwa era president yamaliza yeebaza abasirikale abakwata mundu abapoliisi abeeyisa obulungi gye twayita era n'avumirira abakozesebwa okupenetratinga n'ekigendero kyekuleeta obulabe ekyokusatu n'abasaba era n'abajjukiza obutakemebwa kukozesebwa nsobi kubanga omusirikale alina post capacity ebeera professional naye nga byo biwedde era president Kyagulanyi n'alangira tuwumuddemu weeks 2 tumalize diaspora engagement naye namwe bannayuganda abasigadde buli omu akuba ettooki muli munnayuganda
na buli kitongole twolese obusosoze pale eggwanga ne ssemateeka waffe atugamba tewalina abokusosolwa either nga basinzira ku mawanga ku madiini ku mbeera yonna tetulina kuba mu busosoze kati yakomyewo NUP yara egenda kuba ejja kuvayo ne comprehensive program erambika phase 2 eya national mobilization program era tugamba tugenda kugenda bino yemuwulira nti waliwo yawandiika ng'agamba nti ayimirira simanyi biki one fe tetusabangako olukusa era tewali bbaluwa gye balina kwanukula nti esaba lukusa ndi katuluganye tetugenda kusaba lukusa era tetwalusaba kyetusobola okukola ekireje kubategeezako tulina program eno neno because NUP is a registered political party era right okukola political activities mu ggwanga ate ekyokusatu tetugenda kukkiriza poliisi kutubuulira bye tulina kwogera bwe tugamba nti ffe nakyemaliye mwali Museveni gwe tugobaganya era gwe tugenda okwogerako kati ate komanda wa poliisi bwatugamba nti bino saga mubyogereko ebyapaana oba yagala byabufuzi naye afunayo akadaala kwadda naye in terms of engeri gyetumobilizingamu eggwanga anaweyanensi eri eggwanga national unity platform egenda kubayo ne program phase ekola ki phase erako newankubadde nga ne phase teneba kutuuka eyo NUP egenda kusooka kuvayo ne statement okunnyonnyola n'okwogera ku byakolebwa ku president ng'akomawo mu ggwanga era mu weekend etandika yemu ku nsonga ez'enkizo ennyo kubanga bwe twogerera buli omu akyanareetinga nga bwe yabirabye naye official position eya national unity platform egenda kuvaayo weekend etandika era president Kyagulanyi agyogeddeko newankubadde nga nekaseka naye tukyadimandinga nti walina okubaawo okusekitiibwa mu ddembe ly'abannayuganda ate buli munnayuganda olina okimanya okwatibwako era tuvumirira n'ebikolobera ebituusibwa ne ku badda byabufuzi abalala babeere abaffe NUP ne power babeere ab'ekibiina ekirala kyonna kubanga okuyisa olugaayo mu demokrasiya ate kati kuli ku piiki naye buli munnayuganda okwatibwako gw'omusiraamu ali engolo zaffe bye tuliko nti obola tetwandibadde ku ekyo omanyi nga nezijukira bw'osoma Kurani nali ndoza surati Mulani Mungu alina atukala agambira nti bw'ofuluma ogenda okuwola abantu okubazza ku bulungamu obagaye nti bannaye kino kikyamu kino kibi jukira buli wabo obukyamu n'ensobi olina ogigisaawo omukono gwasobola omunafu kale akyogereko ate omunafu ennyo kale akyawe kikyawe ffe tukusobola okwaŋŋanga nakyemalira mu bigambo n'embikolwa naye Mungu watugambira nti bw'ogamba nti ogenda kulwanyisa obwononefu abantu wonna wabeerayo abasigaleyo n'agamba abo tebabatte abo tebaafe abo tebakoleki ne Mungu ayogera mu Kurani n'agamba nti mwana wattu n'abo abasigadde nga balowooza bali seefu gye basigadde tebasobola kwewonya kufa Katonda yawa obulamu Katonda yajjawo obulamu naye ate tukwatibwako nga akaseera nga tulina obulamu tulina okukakozesa okuyamba n'okutegekera abalala n'okubeererawo abalala n'okulwanyirira obwenkanya wonna we tuba tusobola. Amina tuyanze mpuliriza tugenda okufuna muko